والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أحمده على ما أولى وهدى وأشكره على ما وهب وأعطى وأشهد أنه لا إله إلا هو الملك العلي الأعلى الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي دونه شيء وهو بكل شيء عليم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصديقين وعلى عمر المعروف بالقوة في الدين وعلى عثمان المقتول ظلمًا بأيدي المجرمين وعلى علي أقربهم نسبًا على اليقين وعلى جميع آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسوكر الدلاء تمتدرز الله سبحانه وتعالى banga jonno mulezi waffe Allah tumwogerako nga tugamba nti amatenda amalungi amajjuvu gatendebwa n'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebbanga lyonna ebitendo bya Allah tebirimu bukendeevu ate ffe abaddu ebitonde bye tulina birimu obukendeevu. Wakitiibwa Allah alaba naye okulaba kwe tekulimu bukendeevu, awulira Allah okuwulira kwe tekulimu bukendeevu, naye ffe okulaba okwaffe ali wano tayinza kumbuulira biri wuwe kujjako nga amaze kuwayo kasimu. Bayinza n'okumulimba nga si bye biriyo, kyokka ye Allah alaba ensi eno, n'alaba ebiri mu bbanga awo, n'alaba ebiri mu ggulu ne wansi w'ensi mu mazzi omulundi gumu subhanahu wa ta'ala, ekiraga nti okulaba kwe Allah n'okulira kwe Allah tekuli mu bukendeevu. So bbanga lyonna tulina okumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Entendereza za mirungi mingi. Baka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama yatusomesa adhkari omuddu senga abanga azikoze abatendereza w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ffenna nga tukimanyi nti zikiri ekyasinze, kutendereza Allah okukyasinze kusoma Qur'ani ekitiibwa, nga fala shakka anna a'zama dhikri kalamullahi azza wa jalla. Tewali kubuusabuusa tukutendereza Allah okukyasinze kusoma Qur'an. Thaniyan kyakubiri bigambo subhanallah, alhamdulillah, la hawla wala quwwata illa billah wa hakadha n'ebigambo ebirala. Ebigambo ebyo bitendereza ow'ekitiibwa Allah. Salawo eggwa yalinga nkola mubaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, muzimu kwa adhikari zeyasomanga agamba nti subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. Naye olwaliro ffe tuzireeta bulala. Siraamu n'omusanga ali bw'ati ng'omulaba alina imaani naye nga alina gy'akola ki? Eyo si ntendereza Allah ntuufu. Wadhkuru rabbaka fi nafsika, Allah yagamba nti muntendereze, nga bye muntendereza nabyo mubijja ku ntobo ya mutima gwo. Bw'oba otendereza Allah waayo obudde, kigambo subhanallah okyogere nga ddala okyatula. Eno si ntendereza ntuufu eno, obanga siramu abanga alina byagira byanyiga byakunkumula, wallahi si ntuufu. Okutendereza Allah oli kalaadi eno bwemunyumya ne muzeeyi gundi omubuuza mwanyi wammwe ne waffe bbeeyi ki kanaana kilo, nti wallahi subhanallah, naye ng'olaga otenderezana. Eyo ntendereza yakiyita mu lujja si ntuufu. Wadhkuru rabbaka fi nafsika, woba osaze okutendereza Allah mutendereze nga ddala by'omutendereza nabyo obijja ku ntobo ya mutima gwo. Wallahi ndaba abebase bangi, sibanenya kubanga obudde bwagenze dda, naye tugenda twala ddakiika ntono inshallah. Naye obanga webase olaba nga kasajja kakusinzizza amaanyi ka shaytan, osobola okukyusaamu ekifo inshallah. Olaba ne mu khutuba tokkirizibwa
kyusaamu ekifo n'okawaamu omulala mugandi kakwatemu owulire ako tekamanyi munene tekamanyi mubede oba ekirabye simanyi kayinza bakamanyi abanene baba amiiri bakadi nga kote wallahi tekamanyi muki era omulaba mpola mpola nakkirira. So nange njagala kwebaka ge mazima kuba ebedda nsumagira naye neerwanyeko inshallah nsaba tubeere ffenna inshallah nsaba busabi Sheikh Malungu tebedda muwulira Sheikh wa Balaga nange nsaba busami banange laisa amara sikiragirwa annahu mujarradi talab nange nsaba buki nsaba busabi inshallah nsaba tutambule ffenna biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Now fi hadhihi daqaiqi almaduda dakika zino entonotono dakika nga 2 inshallah tugenda kulaba omulamu gugamba fi fadli tilawati alquran obulungi bw'okusoma Quran. Nabadde natesetese musomo bakambangu badde bampadde nga somo mulala nnyo naye ndaba mu kino ekiseera toyinza kuleeta ate masala ga lamanzaani wallahi nga basiraamu abasinga obungi bakola ki bebasa. So guno tuyinza okugenda nago biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Kyetulina okusookera ddala okumanya nti Qur'an kitabo kyaffe ng'abayisiraamu. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Goliranye bw'omulaba nga yeebase omuwa ku salaamu inshallah si mu bubi mu bukiri obulungi tusembere keno inshallah oluusi ekituletedde okwebaka nti twesigame. Salaamu alaikum. Nsaba ebigambo bino tusobola tubiwulirize ngenda kubyogera nga wetubiddamu inshallah. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama aganye okuddamu mugambe nti osubwa. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama okuba abakyala simanyi wallahi bakadde banga bibitiibwa amaloboozi matonotono engeri gye bali mutuloye inshallah. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Oli ayinza ogaana okubyogera nagamba ani aŋŋamba oyo sijja sebo n'agaana n'asimba n'omuki bino ebigambo si byange yabubaka Muhammadun. Ate hadithi si kanyonyi si kanyonyi ntuufu kubanga eyakanyonyi simanyi nti oba ogifunamu empeera naye hadithi ntuufu muttafaqun alayhi. Naam tugireyo emirundi ebiri. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama khayrukum man ta'allama al-Qur'ana. Akuliranye musonge mugambe nti man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Mukwateko ne mu ngalo tuta ne waba mujjawo biidhinillah tuli mu ddarasa mugambe nti khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yadis juridde hadithi ibako Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yatusako hadithi eyo ngani nti asoma Qur'an ngena kubuulira ebyama byayina biri bisatu. Sookera ddala kyekino nabbi yakyogera mu hadithi awandiika inshallah. Nabbi agamba nti khayrukum abasinga obulungi mummwe oba asinga obulungi mummwe. Nabbi yali agamba baani? Yali agamba ffe abasiraamu, yani yali agamba ffe aba ummaye. Yali agamba nti khayrukum asinga obulungi mummwe. Ali ludda wa nabbi n'amutugamba naga nti man ta'allama al-Qur'ana, yo yayiga okusoma Qur'ani.
asinga obulungi muffe ye yawaddeyo obudde bwe n'ebiseera bye nayiga okusoma eki ekulaani oba Qur'ani. Bakadde baffe bagiyitanga kulaani oba kirabye. Yoyo awaddeyo ebiseera bye kubanga Qur'ani yeetaaga ebiseera, ayagala okugiyiga. Asinga obulungi yawaddeyo obudde bwe nayiga okusoma eki Qur'ani. Waliwo bagamba nti nze Qur'ani nzajja esomesa, tekisoboka kubanga ne Nabbi sallallahu Allah tugamba nti allamahu shadidul quwa, yalina omusomesa we yamusomesanga ki. Era waliwo hadithi entuufu nga Jiburili yajjanga eri Nabbi sallallahu mu Ramadhan, yajjanga buli Ramadhan omulundi gumu mu mwaka ng'amuwuliriza Qur'ani yonna. Hadithi neragamba nti mu kiseera omwaka gwe yali agenda okufiiramu olwo Jiburili yajja emirundi emeka? Ebiri. Ekiraga nti ayagala okuyiga okusoma Qur'ani, ayagala okusoma Qur'ani obulungi ayina kuyiga njige, si yakoma ku ssimu ng'ayina sheekhe gwawuliriza. Oyo nayigidde ku ssimu mu mbeera eyaba n'amakosa mangi ng'ayina ensobi nyingi mu Qur'ani. Omutuufu yawaayo obudde bwe nayiga okusoma Qur'ani. Qur'ani nno etubanja okugisoma baddu ba Allah, simanyi batukimanyi. Qur'ani ffe nga basiraamu etubanjibwa okuyiga okugisoma, twagirekera abawalimu n'abazinyi, naye nga Qur'ani yaffe ffenna. Era omusiraamu senga omubuuza nti sebo Qur'ani ogimanyi? Gaseka, si nnyo nyinamu essuula zange, beewa n'essuula. Mwalimu omu yagamba nti beewa n'essuula iza jaa ne kuluhu, naye nga naye bw'omugamba essuula zeezo kale zeyeewa azisomemu, wallahi nga kugumiikiriza buki. Basiraamu tulina okuyiga okusoma eki nga bwe tuyiza okuyiga okuvuga emmotoka, tuyiza okuyiga okulima, okuvuba, okuvuga piki, okusuubula, okunyiga amasimu. Ne Qur'ani etubanja okuyiga okugikola ki, kubanga ye eriko embooko. Eriko eki kalinyanko bino bibiri, embooko za Qur'ani ozifuna nga okyali wano n'oluvannyuma olw'okukola ki, olw'okusinkana Allah. Jaa rajulun ila Hasan al-Basri, musajja lumu yajja eri Hasan al-Basri faqala lahu, kyava mugamba nti inni sami'tu anna likulli ma'siyatin iqab, nawulira nti buli zambi lyokola Allah akubonereza. Ne wa inni asaitu llaha kathiran, nze nsobeza Allah bingi, walam yuaqibuni, nga takola ki, tambonereza. Mubuka yewalira ku Hasan al-Basri, azze wa sheikhi wano ewa imamu, amuza mpulira musoma hadisi zammwe simanyi nti Allah abonereza, nenze nkoze buli zambi. Shiriki mukoze, nfuye buli kika kya mmindi, y'emitwe ebiri, y'esatu, ey'ena, kale ndi ku ya 12. Bwekuba kwenda abakazi mbakoze ki, abakyotala, abasomali, abadinka, abaganda, abasoga, bonna kugakoze buli zambi, ne Allah tamukola ki. Hasan al-Basri kyamugamba nti faqala lahu, kyamugamba nti ya bunayya, wange mutabani, bal kama aqibaka Allah wa anta la tadiri, omanyi bimeka nabyo Allah byakubonereza nabyo naye nga tomanyi. Qal, kyamubuuza nti kaifa, Allah ambonereza atya? Kyamugamba nti mu byenjagadde byali bingi naye njagaddemu kimu. Yamugamba nti alam tamurru alayka al-ayyami duna an taqra'u al-Qur'ana, Allah tayisangawo ennaku, wiiki n'egwa wali, omwezi n'egwa wali nga tosomye ku Qur'ani. Ezo zibamba okuzawa kitiibwa Allah tabaraka. Allah bakubonereza ebbanga lyomala nga tutunuddeeko mu bigambo bye, kubanga al-Qur'anu kalamullah, Qur'ani bigambo bya Allah. Bwofuna obudde, baddu bafuna obudde mu lunaku n'alaba ku mawulire, ye nga yeesalira ekitundutundu alina okugasoma amawulire aga rediyo ng'alina okugakola ki, ogawuliriza. Mu kyalo eno nabeera nga wajjajjange, naye nga rediyo teggwamu manda, wakkirimu bulwenva, naye nga rediyo erimu amaki erimu amanda, wakkiriwega rediyo bwefudde, ate amawulire go bamanyi okugasoma ne Qur'ani tebamanyi. Bwebituuka ku bya Qur'ani mbu amaaso tegalaba, bwebituuka ku bya ssente oba ku by'amawulire gaba gakola ki. Era omulaba ng'agenda olweggula ewa sula ku dduuka awo, n'atuulawo amabega w'oluggyaawo dakiika nga 3 ng'ali mu mawulire, kyokka ng'agalimu wa P2 wa P3, asoma abakesisi mu kibuga. Wallahi n'atebenkera ng'addayo eka ng'atebenkedde nti akoze ki, era agalabye. Olwalira abakyala Allah atugesa n'obuzannyo, obuzannyo buli awo badyakike n'obulala.
kakati obuzannyo obwo olinga wallahi mu lunaku tayinza butakola ki butakalaba akazannyo labudda nga ateekeddwa era nga anakuwala asobola n'okulwala tirabe kaki mukyalo oyo bwatyo musanga kazannyo ku TV nga bali mu kulaba nga akaaba omukyalo omukulu ajja emyaka 46 akaaba nga akaaba amaziga agaddala nga lwaki akaaba abenzi ababiri abadde beyendako mu kazannyo kyokka ng'era ebadde firimu si bya ddala bali kubuza era naye akawulya kazannyo kaki ng'alaba abenzi ababiri bakoze eki abadde beyendako onoomu agize akyayi munne okitegedde kati ng'ajja taga wallahi simwenkanya tyalibadde bwato n'obusiraamu tebusomesa buto nga ne liwalala erya senior 6 terinakola omuwaka lolikaaba zigumya maama gomama ebibeera namulaba nze namukapulu namulabirawo ng'era nze notegeera nti kajja bakati nga nerya P7 liri awo naye nga bwebabuuza ti Qur'an yo muyinamu ki ndi wallahi sheyi mwembeera bwe nga nomugaa nti haidi janaba nifasi babinaaba batya wallahi nga takola ki nga tamanyi era nga talina na bwetaavu bwakuyiga kukola ki abantu balina WhatsApp abantu balaba nga yashtagiruna befudde bize bi WhatsApp ng'omulaba ali ku ssimu alinga anoonya aya ya Qur'ani ali ku bwerere bw'abakyala nga Sheikh Ibrahim byayogeddeko wano akanya ate abubikkula ku ssimu nti wallahi bambala laba ekisambi naye nga ali bwali ku ssimu Sheikh alemeddeko alina ku data we era nga waggwako ateekako malo kyetegereza kiwala alaba babikyawa ng'ali serious wani kati mu mbeera eyo abaddu bingi bebefudde nabyo bize wamaa dhalika nga bafunamu misango naye nga tebafunyeeyo budde nga bwoyize piki Sheikh wali atera okumbuka avuga piki wallahi avuga piki naye piki eyo nze bwe nali ngiyiga najagala nnyo nagiyiga piki eyo kuba ndwawo givuga simanyi bankyagigira ja kumpamu nkya inshallah kakati piki eyo ebintu bino byewuunyisa omuvuka yali anjigiriza yaŋŋamba nti seeka dakiika 2 njagala gumu kitundu ne mugamba nti njazireeta ssebo njagala yiga ki naye yantwalanga mu kisaawe piki bwenkuba ekigo ate ku sente zange ssebo nga bwengira bwentambu nemuza kwakya tuvugira mu kkubo nti atonnayiga wenakugira muno mwekubira muno mpola mpola nenguma nenkuba naye bwenyiga piki eyo ebintu biri nali manyi sijja giyiga naleka okuvugirako naleka n'ogisuubulirako bye nali nyisuubulirako ne nagiwuliranga nze kennyini wano okugisimbula waliwo amagezi gaawo ageetaagisa kulaki eyo mu kusooka nagitanga lumu era yantolako ne mu binyeebwa nsaba Allah nsaasire yantomezaako lumu ebinyeebwa by'omukazi nembiyingira bwe nti likyala likambwe liri awo lisamize naye alhamdulillah naye piki eyo bwenjiyiga oli ogiwulira oba oli ku musweto owulira nga weetaagadde mu namba 4 era we misinde giba miyitirivu wowunye tewali kalaga ndi kati oli mu mmeka gwe kenyini akiwuliramu sega sibe kiri ate era bw'otuuka kasozi omanya nti nyina okuddamu mu 2 genda ogiwulira otisse basatu akasozi kanenemu ng'olina okuddamu mu 8 gwaga amagezi tolabanga mangi wallahi kulani teyeetaaga ebyo kulani yeetaaga kujanguwa newomuwalimu neyasalu nokoleki myezi 3 asome mpola nga yasalu nagikoze eki agimaze ng'obunyukuta katutendereza butendereze sekambeewuunya mwina amaaso oba obunyukuta ye bulabika butya bwagibikkula ati nno nga linga aliko amajinni mukola mutya bannange allabawahi allah n'abirekawo sana mwaka ku mwaka nga ye ayogera bwati mu mbeera bwera akajja kutendereza baki bawalimu wallahi allah nabbi sallallahu alaihi kituufu abakyala tebaagala nabbi sallallahu alaihi beebase kituufu kale tugenda abasajja inshallah aya eri musati Furqan ya 30 yawma alqiyama nabbi agenda gamba nti waqala ar-rasul nabbi agenda gamba nti ya rabbi ay allah wange inna qaumi bano benjijeko abisaidiene bali bolabye eri ba umma yange ne inna qaumi abo benyini nza balopayo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyolaba kyokka kwe kwolereza kwe tulina amal qiyama kuyitibwa shafaatul udhma oba shafaatul kubra naye yawal qiyama alina bagenda okuva amaga nti ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura bali nga kunsinga kulani bagikola ki
Imam Ibn Kathir yavunwa ayi yaleta ensenguko ezisukka ne mu 5 nezi gyenjagaddemu qira'atuhu basiramu basenga Qur'ani okugisoma tibamanyi kugikola ki kugisoma kyokka bali tebamanyi nene essuubi teririwo eryokukola ki eryokugiyiga kyokka nga alina essuubi eryokongera ku bakyala kaseeka amazaalo ono gyamumuzzaako inshallah omwaka ogujja nasimba ennyanya zange eyo inshallah senga zigira nga bwe nakibala njamukola ki programu weziri ezokugulayo ekipiki Allahu akbar abasiraamu balina programu z'okuva mu mizigo si kibi balina programu z'okufunayo ka bizinesi z'okufunayo akapiki niyo kulaani kubanga piki yawa ennyanya ziri abakyala wallahi Allah jattu kubembo kulaani seka shafiki wuyo alokeka baganda ateke mulabeko nezijukira Rawda Islam Media bana wa Rawda Islam Media basumisa Qur'ani online basumisa Qur'ani bakusumisiza kusimu yo ate wakaawo noba tovudde ku buliri bwawe nyinyi bakusumisizawo bakuwa omusumisa wuwo mu kirasi yo ng'olimu gwe n'omusumisawo kujjako ne kirasi monitor alaba nti ebintu bitambula buki ate mu budde bw'okola ki ate ku bbeeyi yanseko buseko bwe ngamba yanseko buseko sagala mubeere ng'oli yaseko obusezi nga manyi bamwe emmotoka ya bbeeyi yanseko buseko najja n'aseka sawa nga 2 nakanga tebagimpa kabeeyi kasaamusaamu kaseedde alhamdulillah musiraamu akasobola naffe abeeno mu kyalo tukola ki tukasobola mu mbeera bwetu kubuliza kati shekhi ondaba ekirevu ndoza naawe okiraba kati n'agisomera wa Qur'ani nadda mu ssomero nga tayinza kuddayo kituufu naye nga ajja gisomera ku ki kizibu sanga atayina smartphone buli mwagikola ki buli mwagiyina kati n'obwana obuto buzirina kali mu topu bagikagulira mu mido bonna buzirina obwa bebi ninde shekhe nyina bemanyiko abaana bazirina essimu ezo kati mu mbeera bwekyo Rawda Islam Media ina okusoma kwa online era omwalimu wali wano ate nno weewandisiza mu ddalasa eno tagenda kujja kuseneza kola ki za kwewandiisa ogenda kuyingira buki ojja kuyingirira bwerere bakuwa omusomesa ojja kusasula mwezi inshallah buli mwezi olina akasente kekola ki kuwayo basomesa batandika kuyasaluna paka ku Qur'ani abaana bangi bagendeye bweru eyo kyenafunako nange nyina be nalinako Sheikh yali yampa naye mwana bakunyumiza yagenda nga si musiraamu bwatuuka eyo beebikkirira n'abikoppa kugira ti Allah nga mwadde hidaya siraamu olwalira bambali mu juzu 3 juzu 4 naye nga namusomesa tamulabangako naye nga asoma bulungi Qur'ani kyokka nga musiraamu azaalibwanga musiraamu ali mu myaka 6 era sebo nga yeekaza n'ekirevu kye ng'akubye n'ekikalu ekirevu kiwanvu abula kikuba kikalu naye nga akakasa ati maaso gange nja kutuuka wadde Qur'ani sigikola ki sigimanyi we noba buli azamaanya bw'amaanyi omusiraamu okuwangala nga tamanyi kusoma Qur'ani kyokka nga ebirala obimanyi nga wetudda mu bino eby'edduniya wallahi waba byakkanika nga oli mulungi nnyo bwa byabufuzi obumanyi bulungi abavubuka eno message egende gye muli ntera sitera buto wemba njogera ku Qur'ani teeka okwogera ku bavubuka bannange Qur'ani eyo salamu alaikum abavubuka wallahi kadde bange salamu alaikum kadde bange wadanze nyiga nga simwadde kuki salaamu kakati abavubuka ate kikwasa ensonyi okubanga tumanyi kusoma Qur'ani Allahu akbar ogenda gamba otya Allah kubanga obukadde bwolina buteekerateekera wano Qur'ani gy'onaasoma mu bukadde olina giteekerateekera wano mu bukadde togenda kugisoma abamu bakadde baffe abazeeyi abakuze mu myaka obasanga tebamanyi kusoma Qur'ani ng'oggyeko bano abali wano bagimanyi naye bali abalala obasanga abatazze obasanga nga bakadde tebamanyi kusoma Qur'ani lwaki ne mu buvubuka tebakola ki obuvubuka bwoyononera bwoterereza obukadde bwe era bwononera kale kitubanja ffe nga abavubuka kituufu twayiga matatu byaludo alhamdulillah musanga nga atambuza empiki omuntu obwannema sibutegeera yazitambuza ssebo ng'azimanyi kati nkukubye gundi kugiza bwana mu mbeera bwetu ab'emipiira alhamdulillah ab'emipiira waliwo abansirikirako message
nga bakomentinga seka ku TikTok zekajafiki ne bagamba sebo yogera ku mipiira wesonyiwe emipiira si mu bubi sibagobye ku mipiira wabula gwe okubanga omanjirizo na ttiimu ez'Ebungereza ng'era nkakasa ojja kufa nga teri akumanyi nga teri akolaki nga wenga takumanyiiko oyo Luvovinski balona dibinyo bamese bonna nga teri akolaki biwagire naye ogiwagira ttiimu oyinawo okumanyi mu ddiini yo ng'okusoma Qur'an ttiimu gonna amanya gali wano mu mutoolo bamuta Swahibu Bet ali awafizu Bet zi odi zi under zi upper zonna ziri wano muki zi over era gwaseka twagobye weno sebo weno baita bata shekhe eno busiriri owe busiriri ali ku timu y'Obungereza ajesiba bagaseka twagobye sajja batukubye kale mu dakika ise batukutu down era twadde gwadde maliri ngomulaba asajja bogeza okufa era oba kemba bire kuba abebitiwa bobanga oli ewali abavubuka tomalanga kogera ku timu ezo boy na timu ejo wagira banga tobiwagira no yagala oberenga bi challenging abyogera kazo kukuba omugere abo bazibu nnyo ku timu zaabwe batabuka ku timu za maniyu ha wallahi semwe yogera ku Islamu na ebintu byawe tebutegereke kabi ayinzo butakufaako kubanga bamu nenkofira bazijjamu ne ngaira watuse najikweka muki tagala bategere ndi muki Musilamu nebi akapiira era ne bagula kijjaze nga kyamanyo nga tekuli linnyo gero mulaba ataddeko Ludiga nga ali kuno sebo Ludiga nga litambula n'entambula n'ekyuka nga ya Ludiga ngomulaba atambula azimba balance asiba n'enviri nazisala nga ddala za Ludiga nga boziraba za Ludiga mu mbeera wetu kati omuntu okwagala ttiimu to that extent ate Qur'ani n'otajagala wewe Ludiga ebikoma wano ku dunia mwagobye babakubye gupapula gunene guti gwa Bet guwanvu guti alinga ali muraja anonya over ate waliwo ababimanyi nga ono mwe maliyo mumanyi ono Juventus ne Madrid bano batera kukola baki ate ne bakakuba amalise wono okola ki no wangu de kiraga nti basajja babikoze ki babiruddemu kati mu mbeera eyo bwetyo naffe tulina okusalama ki magezi okulaba nga twefubako ku ddiini yaffe tuswala wallahi chansonyi abayiga okusoma Qur'an tetumanyi kyetegeeza. Salamu alaikum. Benna tandise nabo nabadde manyi nti tujja genda ffenna nena nabo kati bakoze eki. Salamu alaikum. Silamu mwe kutuuze dakiika nga 10 inshallah tumalize. Goliranye mwe ku salamu eyebase mugambe nti osubwa kubanga eno jana abakyala nabo mukkiriza okukwakwatako mu ngalo inshallah kasita bamwami seka naye atusobola ntubaligize dda. Salamu alaikum. Nkimanyi muyomba naye inshallah tukigumire nteekateeke nzasembayo bannansi tebagenda bawa muki nsuubira olyazo kakaseka naye gomuntu naye yalisamye okummulamu eddiini naye nabbi yakolanga bwatyo baleeta hadiisi eraga bwekito Siraamu ayomba ssebo naye senga tubadde mu mupiira Siraamu yaŋŋambako naŋŋamba nti nze seeka mu kapiira seeba kegube gwa 8 gwa 9 sigulabira waka ngulabirawa naŋŋamba nyira TV ewaka naye tegunnyumira nga ndinzekka gunyumira nnyo nga nkolaki Siraamu ate guli juga ono tutudde n'okwesigamu okolaki mu kibanda beesigama sheekhi ososanga naliko nateetaawo mu takisi abavubuka nga bonna ebweru nali manyi balutalo lugize bwagamba ti basero nemmanyi bakolaki basamba ebweru onna wakutte bayimiridde bati balingiza tebalaba bulungi ebirikolaki omusiraamu ensi teyinza namuluma ne bwe muluma tagiwulira wakira agiwulira nga nabanaka yannumye nakola bukonyo yakoze eki naye wano sebo bino ebyaddalasa wano wakubuza hadiisi kanange ojja kumpa hadiisi ekukkiriza olaba omupiira baswaba bagulabako mu mbeera bwetu kale ekibanga kiri bwekityo tugende mpolampola ffena mbuze eddakiika kati 9 inshallah tugambe nti asoma Qur'ani nabbi agambe nti asinga obulungi mumwe yayiga okusoma eki Qur'ani netakoma ku ye wa'allamahu n'agirigiza abaki bimaana omwalimu wa fiqhu wa hadithi wa sira wa tawhidi wa hakadha n'ebirala asinga ebbeeyi mu bawalimu abo bonna yowe Qur'ani bonna balungi naye asingako ebbeeyi yowaki kubanga lwaki anti togenda kutegeera fiqhu okujjawo ngeri osomye Qur'ani tubijja mu Qur'ani
ne tawhid tumujja muki ne byafayo tubijja muki byonna biri muki biri mu Qur'an katoyi wa bei aizo kujisoma na neta koma kuye na jigizo muki yani anta khairukum gwaba singa wa anta afdalukum irabba wankizo kubaki kubalala kubasigadde gwe kitonde ekisinga okubeera ekyebbeeyi kuno ku dunia. Yani eno hadithi esooka ngambe ngera kuba ebintu bisatu. Ekisooka tugambye asome Qur'ani abawa bbeeyi kuno ku dunia. Yo hadithi esooka mufulanga waki wa bbeeyi. Hadithi endala eraga nti wa bbeeyi ku dunia Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba mu hadithi emu yagamba nti ya ummul qawma aqra'uhum likitabillah. Yagamba nti akulembera ekibinja ky'abantu kyonna oba ekibiina ky'abantu kyonna yo yabasinga okusoma ekitabo kyani kya Allah. Babanonya omukulembeze mukulu w'ettwale mufuti qadhi balonya mu Busiraamu si mu Uganda wabula mu buki mu Busiraamu banonya asinga kusoma Qur'ani. Tekikoma mu swala mukka twaffe twabifula bya swala byokka bokirabye bwetulaba afizo tusaaze afizo tukoleki nebe tudda mu bino ebyeno tetubawa sebo mukomeri mimbali wallahi owekulani yabeera buli wamu tudda mu byobufuzi abeerayo kubanga kulani ebikola ki ebyogerako bwe tudda mu byobusuubuzi kulani ebikola ki bwa bya buyivu kulani ekola ki bwa bya ddagala kulani ebikola ki kati oyo amanyi buli kimu owekulani buli wamu akufugira w'omuteeka buli ofisi w'omuteeka akola ki ajaawo. Tuife n'abaddu ba Allah saba kitiibwa Allah akkiriza ebigambo tubitegeera owe Qur'ani nga muvaako kuno ku dunia abawaki abawa bbeeyi. Hadithi ezinyweza wetu nyingi ne tujja kukoma kweyo. Ekyokubiri owa Qur'ani ne mu kufa asigala wa bbeeyi kubasigadde era naye tuba tumuziika ye tumukwasa enkwata gye tumukwatamu ebe esinga kubakoze eki wano mu kufa ne mu kumuziika yasigala waki tugambe ku dunia asigala waki abeera yasinga okube waki owebbeeyi. Kati nga sinagenda kono omulala kino tubitegeere abaddu bangi beekalakaasa ne bagamba kati batera okulaba masheekhi olina agamba nti abawalimu bwetutuuka mu kulya nga babatwala eri kyokka ffe bagamba bana njogera bwetyo kyokka bo ssebo omwomo kyokka ennyama yonna empombo zikola ki anti ye wa Qur'ani abawa bbeeyi kubakoze eki era yakoleza mu luwombo we Qur'ani abali bakoleza mu ki era ne Allah akyogera mu Qur'ani nti hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun benkanankana abamanyi n'abatakola ki wallahi tebayinza kukola ki. Kati olina kuguma goyina kubeera awo bonayige Qur'ani nga naawe batandika okukugamba nti sheekhi va mu banno tolyazamanya baddu riziki yekola ki. Kati twekwatibwa gundi nti tuli kyekimu mu Busiraamu ffenna twenkana ani agambye nga ne Allah abuuzizza nti benkanankana batakola ki. Olaba we Qur'ani bamusitudde Nabi agende khairukum makulu no wa bbeeyi asinga ebbeeyi asomye Qur'ani n'agigiriza omuki makulu kagamba nti mwenkanankana musajja awaddeyo obudde bwe nayiga Qur'ani tewenkanankana naki. An Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma hadithi ya Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma etulaga nti omusomi wa Qur'ani ne mu kufa abawa bbeeyi agamba nti kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallama yalinga omubaka wa Allah Muhammadun sallallahu alayhi yajma'u bayna ar-rajulaini yalinga agatta wakati w'abasajja bameka ababiri oba abantu ababiri min qatila Uhudin mubattibwa mu lutalo lwaki lwe Uhudi fi thawbin wahidin nga musande emu mu lugoye lumu batekamu abantu bameka kubanga baali bangi era ojja kwesanga nga ne mu kubaziika baziika nga abantu abasukka mu bameka mu mwana adani etya emu kubanga baali bangi nga tebayinza buli omu musibira etya. Kitwagadde mu hadithi eno nagamba nti thumma yaqulu nabbi yabuuzanga nga bonna bamaze okuzingibwa nagamba nti ayyuhum aktharu akhadha lilquran kubano bonna betugize betugenda okuziika kale tugeze bali basatu
kubona ani asingako ekulaani? Olabye nabbi wabuuza ani asingako ekulaani? Jabir agamba fa idha ushira lahu ila ahadihima, bwe basonganga omu ku baana babiri ne bagamba nti ono yabadde nga asinga ekulaani, qaddamahu fi lahadi, nabbi yamukulembezanga mwana Adaani. Okirabye ekyo? Ne mukufa abawaaki nabbi yamukulembezanga muki? Mwana Adaani, n'amusoosaayo kubanga asinga bano bajje nga bagoberera kuba ye wabbeeyi ebbanga lyonna. Ne mukufa amukoze eki? Amusitudde. Ku duniya yabasinga, ne mukufa yakola ki? Era abaziika tukwata bulungi abasomi ba Qur'an, tuba tubaziika tetumalaga bakola ki? Enkola gye tubakwatako esingako ku balala. Sigamye nti abalamu bakwate bubi, wabula eno ono ye abawankiza okuba ki? Ono asembayo. Ono tujja mujja mu hadithi ya mama fi Aisha radhiyallahu anha ekiraga nti Qur'an ya bbeeyi. Waka yagamba nti omwaka sasama yagamba nti inna Allaha azza wa jalla, mazima ddala wakitiibwa Allah, yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah asitula ekibinja ky'abantu, Allah asitula abantu lwa Qur'ani. Asomye Qur'ani Allah amukola ki? Amusitula. Ate nakkakkanya omulala ono, onakkakkanya abasomye Qur'ani Allah naye amukkakkanya. Oba aganya okugisoma Allah amukola ki? Naye we Qur'ani ebbanga lyonna Allah amukola ki? Amusitula. Ewasoose tulabye amusitula ku duniya, ne mu kufeera n'amukola ki? Ne yawmal qiyama Allah bw'alimala okutuwa ejjana, buli omu agenze mu jjanaye, masituula jjanaye yo gye wakolerera, zaalika zaalwanga Abudu Huseini mwenna, buli omu ng'ayingira ejjanaye, nsaba Allah agituwe. Nsaba Allah atuwe ejjana ya Rabbi, nsaba Allah atuwe ejjana. Kagambo kakulu Allahumma amin. Naye sikakuminisa buminisa nitukomaawo, ola n'ebiki n'ebikolwa nga betusaba Allah akole ki? Akkirize emirimu egyo tukola ki? Gye tukola. Kyenjagaddemu, buli omu bw'alimala okuyingira ejjanaye, wulira Abdullah ibn Amri bw'atugamba radhiyallahu anhuma, agamba nti anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala, nabbira yagamba ng'alaga enkizo y'ow'ekulaani, buli omu bw'alimala okubeera mu jjanaye, yuqaalu li saahibi alqur'ani, Allah agenda kugamba oyo saahibu alqur'ani, nannyini kulaani, oba Allah bwe yateekawo okumugamba bagenda kugamba iqra. Bonna balina ejjana yaabwe, bafunye ejjana yaabwe ne iqra, kati gwe soma ow'ekulaani. Warutaqi, nga bw'okola ki? Nga bw'olinnya. Muli wayindala yagamba nti waraqa, ng'era bw'okola ki? Warattil, nga bw'owunda kama kunta turattiru fi dunya, nga bwe walinga ku nsinga okola ki? Ng'owunda ekulaani. Era agamba muli wayindala fa inna manzilataka, mazima ddala ekifo kyo gwe ow'ekulaani tekibadde wano bano weebali, kiri inda ayatin taqra'u biha, ku aya gyogenda osomayo, gyogenda osembayo okusoma, ekifo kyo wekiri ekituufu. Bano bo bakomye wano naye gwe ekifo kyo kikola ki? Olabe ne yawmal qiyama Allah wasitudde ow'ekulaani, olabe Allah wasitudde ow'ekulaani nga gwogamba nti twenkanankana. Wallahi tetwenkanankana. Ab'ekulaani baba bankizo, era tonyiiga, fuba oyige ekulaani, muleke akoleze mu luwombo. Kantu kaluma abasiraamu, naye kannumanga nga bali mulaba batwala eri, naye mumunja kulaba bali wano bagenda wa, naye ngenda tuuka olumu bagezi nga bakuba ekiwalavu. Allahu akbar. Sheikh wallahi, Sheikh wallahi, naam nenga lero wali tewabeereka nga olina fuluma, aye olina kyotegeerayo nga bakuba ekiwalabu ekyo, naye ngenda ddala wabaki? Wababede. Kati baganda bagabitiibwa asoma Qur'ani kuno ku duniya Allah amusitula, n'oluvannyuma lw'okuba kuno ku duniya Allah amukola ki? Ni yawmal qiyama Allah agenda mukola ki? Tuyige okusoma Qur'ani bwe tuba twagala okubeera ab'ebbeeyi kuno ku nsi, n'oluvannyuma olw'okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Tuyina kuyiga kusoma kitabo ky'awakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Feffe nnyini tuyige okugisoma. Hadithi gye tusembezaayo olabye nga Allah alinnyisiza eddaala, alaze nti ow'ekulaani
era agenda kubeera wa bbeeyi yawma alqiyama. Ne hadithi ni Aisha radhiyallahu anha mama bakkiriza agamba anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, nabbi sallallahu yagamba almahiru bilqur'ani, kakensa mu kusoma Qur'ani, yani almahiru skillful, ngona asome Qur'ani agimanyi. Mahiru yo ngagimanyi tilawatan, bwe kuba kugisoma mulungi nnyo bw'abaana agitunuddemu bw'ati tali ngone yenkana abudu alimu ati fatiha kana abudu mbo yenkana abudu anamutta alayhi musiyo oyo gayiri magazubi. Tugamba nga mahiru kakensa mu kusoma Qur'ani bw'aba gisome tilawatan mulungi nnyo, tajwidatan bw'aba gisoma mateeko gawulya nga kola ki. Qur'ani limu tajwidi ewooma abasinga obungi tugisoma nga temuli tajwidi. A'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillah. Musiramu kikyaliko ekyo naye nga ate agiwoomerwa. Sebakiteba Allah kkirize tulongoose Qur'ani, tuteekeddwa okulongoosa Qur'ani nga bwe tulongoose biki ebirala. Tulongoosa nnyo amaloboozi nga tuli mu bintu ebiki ebirala. Banyumizaako omuvubuka omu yagenda okwogereza ekayabweyo, ye bwe yatuuka okwogereza yali amanyi mbu okumukkiriza alina kwogera nga muki nga mukyala, n'ateekamu awusitiriyo. Musajja ali n'ayogera nga muki, omuwala n'agamba nti asijja genda na mukyala munnange, n'amugaana. Naye nga ye adde atereeza ddoboozi akole ki. Waliwo abayonoona, manye abakyala balina enjogera yaabwe, Allah yagibawa yo yaki yaabwe. Lwakuba tusiba tulogiteeka mu Qur'ani ne babyonoona ate. Qur'ani yo tebamu sitiriyo. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wallahi ebyo si bituufu. Tabbat yada tetugiineyo, fe tulina tabbati naye bakyala ntera nnyo bawulira nga basoma Qur'ani. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kakhiri karim nga tajwidi ye mungi, makhariji ge mangi mu mbeera bwetu. Naye kituufu gwe tuyita mahiru yasoma Qur'ani mutilawatan ate nga tajwidatan, nga amateeka gakola ki hifdhan, nga n'okugikwata yagikola ki. Kubanga ekikakasa nti alina okuba yagikwata, bamugambye nti aya gy'onaasembayo okukola ki okusoma kyekifo kyo mu jjana, agenda kuba asoma eri mu mutwe. Amaga akaseeka atulemesa jjana. Nedda, okwatayo kyokoze ki kyokka bangi ero basanga tebamanyi kusoma tirawa. Omugenzi rahimahullah segangata alidaka yayogera naga nti kebaliga yamal qiyama yalinamu okutya nti yamal qiyama Allah kali buli muka nimanaga nti tirawa, naga nti bannange okuyingira ejjana mirimu tugipimye muyiseewo naye soka tusomera mu Qur'ani. Abaddu bangi ojja kola nti ejjana ezzeemu ensalika nti Allah ayagadde jutulemesa agire agiwaba walimu n'abazinyi kale bali kolima, kubanga Qur'ani nga bakola ki tebamanyi kugisoma. Ekyo nno kiba kyansonyi nga netirawa. Wallahi kiba kyansonyi ekyo, kiba kirungi omusiraamu okuwangala mu mbeera bwetu. Kati almahiru bilqur'ani, kakensa mu kusoma Qur'ani kyenjagaddemu ma'a safarati alkirami albarara, ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeera ne bamalayika abaki ab'ebitiibwa. Omulabi oyo ffe kuno ku duniya bangi abalina ab'ebitiibwa, ani atagala kuba na wakitiibwa? Wallahi ne bageza bagamba nti motoka eyo gyolaba shekhe gundi bali mbajjidde omwo, bebitiibwa bamiiri bakadhi bonna bajjidde omwo, ng'onyumiza bano bagamba nenange mwe najjidde nazze n'abaki n'abanene, era ne bana bakulyanye baga nti muwakoze eki, balabira ddala ng'oli wa bbeeyi seba otula n'abaki. Wallahi kuno ku duniya kubana munene olwalira alina abanene yakola ki, bayinza okuyimiriza emmotoka yo ng'olina abanene mu gavumenti shekhe, tekisoboka. Ng'oli mukwano gwa pulezidenti, mukwano gwa minisita, gwa member of parliament, oba munene, bw'oli ano munene naawe oba muki. Kati ne yamal qiyama ayagala okubeera n'abanene, kyokka nno ffe abanene betuwangala nabo balina obukendeevu. Abamu bayaaye nga batusembeza, balina bye batwagalako bayaaye, bwakuwa ssente kumba alina byakola ki. Abamu balimba, abamu benzi, abamu bashirikwa, banene betukola ki. Abamu balyaza amaanya, abamu balina bye bakola, banene beffe tulabanga baki. Ne bano bamalayika ba Allah babitiibwa,
bamalayika ba Allah babiki babitiibwa nga Allah bwabogerako mu Qur'ani ekitiibwa kati agala okubeera n'abo ab'ebitiibwa yawma alqiyama asome Qur'ani abeere nga abeera kakensa mu kusoma Qur'ani naga nti wallazi yaqra'u alqur'ana waliyo nono asoma Qur'ani wayatata'u fihi naye nga akalubizibwa mu yani wahuwa alaihi shaqun ng'afuna obukalubivu mu Qur'ani agisoma bwagwa bwaseerera bwayimuka mu mbeera bwetyo alina obukalubivu muki mu Qur'ani ye buli wasome kwegambe mutawaanya naddala abantu nga bakava mu yasaluna okugatta ennyukuta ebigambo afune sentensi ennambe mukolaki mulaba ngaakutulakutulamu kati n'oyo afaanana bw'atyo yagamba nti lahu ajirani oyo alina empeera ya mirundi emeka ebiri nagamba nti ahaduhuma ng'empeera emirundi ebiri ala tirawa naye okusomamu obusomi tirawa kuba yasoma emirundi mingi ate buli harufu gyofulumya ofune ki empeera gyowabiwaddiriŋŋana ayongera okufuna empeera nga ki nyingi naga nti wathani n'empeera eyokubiri ala mashaqatiha ala alqari obukalubivu bwagifunamu ng'akola ki ng'asoma oli asooka agenda kubeera bamalayika baki ab'ebitiibwa ono owokubiri afuna obukalubivu mu kusoma Qur'ani yalina empeera ya mirundi emeka empeera ya mirundi ebiri biidhinihi tabaraka wataala nga nfundikira kwabo bonna ani asingako okuba ewebbeeyi sheekh ani aba owebbeeyi kwaba babiri nawe mukadde wange basoma Qur'ani babiri ono kakensa yawma alqiyama agenda kubeera bamalayika baki ab'ebitiibwa naye ono ate ye sitagenda kubeera ne bali bamalayika naye afuna empeera ya mirundi ebiri ey'okusoma n'ey'obukalubirivu kiri kitya awani asingako okufuna okuba owebbeeyi kwabo babiri kadde wange agambye nti asoma obukalubivu barakallah naam yono agenda okubeera ne bamalayika baki ab'ebitiibwa asingako okubanga wabbeeyi yono asoose agenda okubeera ne bamalayika baki ab'ebitiibwa kubanga ono ye agifunamu ono baagala kumuzzaamu maanyi jjukira kati ye ono agenda okubeera ne bamalayika ab'ebitiibwa ye zino empeera z'okusoma yazifuna dda n'ez'okuba nga agwa ebigo bw'ayambuka we yayita naye nga tannagenda eri kugikwata yasooka kuyitira awo tivena kati ezoono yaziyoolayoola dda n'agenda mu ddala eki eddala kati ono bamuzzaamu maki maanyi nti tofaayo wadde ogw'ebigo ne weeruma olulimi wosaba amazzi ne jwisi ne naawe insha allah biidhinillah luliba olwo nga gwasaaza wane maki emimbali mu mbeera eyo biidhinihi tabaraka wataala sinza kusukkakaawo amiri mukama waffe aŋambye nti sheekh abasiraamu budde bukoze ki siraamu tubaleke bawummulemu biidhinihi tabaraka wataala namu sheekh waalaikum salaam warahmatullahi suratu